abafa ate ogubadde ekimulimu kitwala wakwefu wafiiriddwani muganda wange bitalo kyatetendo yazze bubi wadde n'omulwadde waffe amaze ebbanga nga mulwadde ekiro ky'olunaku olwaleero zazibadde nga nnya batukubira nti atabuse wangi tendo zigenze okuwera ssaawa 6 abasawo ne bagamba tasobodde mulwadde mpulya tendo agamba maniyo simanyi maniyo bwatyo maniyo waffe tubadde tumwagala nnyo era wayagala ddi maniyo tugende mu kuziika tumanyiro genda maaso bukasi buli bakambwe bukachere ayambadde biki ebyo Either wenze siri muwagizi wa mupiira simanyi lwaki nze ndi muntu ayagala ennyo ennyimba ne firimu naye aba Manchester United nga kitalo nnyo kitalo ddala kye bakoze Vijay Junior nati atiroyita Arsenal kachere obwo kachere bulumonde tebulina kye bugamba waliwo ne fani omubamu yavaayo n'acomplainingira ebyadda naga Vijay Junior nkwagala nnyo naye wotalekerawo yita Arsenal simanyi okulekerawo bayita bakachere balumonde ngenda omukazi yakomplaininga ngulaba ali serious ali geno Vijay Junior namugamba obwo busigala bukachere bulumonde amakulu mukyeye nga tamenyawo statement eyo kati aba Manchester babayisizaamu eggaali eggulu neera abangi bakutte ebimuli Titi ne Dr. Kwefu bakutte ebimuli bagenda kuziika ki bagenda ziika Manchester United obutambi bwonna bwe buno kambukutereko naye nga sinabeera nga mbukuterako kankusawo subscribe nga no ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino